Okay. Of course ku celebrity track kwoli gena maaso berengo subscribing onyumirwe emboozi z'abatutumufu nga balina kye baggattako mu bulamu eriyo omutumufu ayogera naye ng'olaba byali ayogedde mu bulamu tebiina n'ekimu kye byali bigasizza naye ku celebrity track tuleetawo bennyini abaana awamu ne ba celebrities abatubuulira ensonga zaabwe ne tugenda mu maaso okuba nga tuli inspired n'okubeera nga tufunamu bye tuyiga nyongera okutumira ku baana abali mu nsi ez'enjawulo Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Oman, Abu Dhabi, abali Dubai, US, Turkey, UK, mwena German n'abatulaba mu nsendera mwe bali nnyo okubeera nga subscribing ku celebrity track and olunaku olwaleero nyongera okutegeeza nti tuli mu mitwalo ndowooza ng'ena tugenda kukola emitwalo 4.5 egy'aba subscribers. So that means nti mwagala bye tukola and I'm appreciating mwena okutwaliza nyongera okwebaza abaana abaagala Mama Brighton ti Mama Brighton timugamba mutya kintu kansuubire ng'enzo kisanga olwaleero ne celebrity gwe n'olunaku olwaleero nga naye ngamba Mama Brighton ne ngamba abayi okitegeera naye ng'olunaku olwaleero tulina omukyala I give her respect. She has a good voice, she has a unique voice ab'omuwulira mu nnyimba ye gy'ayimba ayina eddoboozi waliwo omukyala bamuyita nga Brenda Fassie engeri gyasibangamu eddoboozi ye n'amaana n'alita kyekimu ku kisinga okunyumira ku nnyimba ze n'ekirala ayimba nnyimba ezirina storyline kyalo nakuyimbira ennyimba nnyingi nnyo omuli disappointment omuli ezimu nzimanyi mu line naye title zinsomwa mugero gana okuba naye omukyala Mary Bata. Okay. Gwe tulina okunaku olwaliro Mary Bata. Wanjisewo. Obulamu bulungi. Obugamba ki? Ndi eno obulamu bwe tubutwaliriza mpolampola omwaka gwakatandika. Esebo. Ne katusuubire. We gunaggwerako. Tujja kubawala. Insha Allah. Sooka obuze kubatula ku celebrity track. Bannange abandaba mikwano gyange celebrity track nze Mary Bata Namakula mbabuzaako nsanyusa okubalaba. Yeah. Mary Bata olugavu. Yeah. Okay. Wali ogenzeko okulaba aboolugave nga basamba? Nedda. Nkiwagira nnyo era nkisapootinga lwakuba ebiseera ebisinga buli lwe basamba munaye mba oluusi oba mba bbizi oba mbeera siri mu ggwanga naye nga mbaayo eri nga mpaga. Mary Bata, wanje omwaka gutandise gutya sofa? Omwaka guno nze mpulira ngwagadde ngwesunze kubanga ndaba nga ntandise bulungi omanyi nze njagala nnyo music so kati webeera January nga ninawo ekintu ekipya mba ndaba nga gye gunaggwera at least njaba n'ebipya bingi so nagwaniriza era ndi happy nagwo. Okay. Omuntu akulaba olunaku olwaleero manyi ffe mu mawulire tugamba nti oyinza okuba ng'olina show y'akabi oyinza okuba ng'okola ku TV ng'oli w'akabi naye eriyo oyo omuntu eyakakulaba olunaku olwaleero eriyo ategedde Mary Bata olunaku olwaleero. Of course namba nnene nnyo emanyi Mary Bata. Of course buli muntu alina kyakola ng'akitunda eri abantu yeetaaga okwongerako. Okay. Yeah. So omuntu akulaba olunaku olwaleero tutandikewo. Who is Mary Bata? Mary Bata bamuzaala. Mary Bata ye Mary Bata Namakula azaalibwa Kamengo Mpigi district Maokota. Yeah. Nzaalibwa omwami gwe bayita Semakula Vincent kati omugenzi. Nzaalibwa omukyala gwe bayita Nanyonja Whitney naye kati omugenzi. Ndi mukyala muzadde nina omwana and ndi muyimbi. Ndi muwandiisi, ndi muzannyi, ndi muyiiya, mpandiika ebitontome, mpandiika films ate era very soon film yange egenda kufuluma. So nkola ebintu bingi, ndi mulimi, ndi mulunzi, nina ekisa kingi, ndi muyambi, ndi mukozi. What's your background? Do you come from a humble background? Ewaka osobola okuba nga ssaawa zino wateredde oba Mary Bata atereezezza embeera naye Mary Bata yazaalibwa mu maka gafaanana gatya kika kiwe kukifaanana? Nazaalibwa mu maka nga maavu ate nga maavu nnyo ate ne sitafuna mukisa gukula n'abazadde bange cause we nali makinga 3 years mama wange n'afa saamutegeera nnyo kati we nali makinga 7 years tata wange n'afa nazaalibwa n'abalenzi 7 tuzaalibwa abaana 7 mutata wange tuli 4 bonna balenzi nze asembayo nze muwala nzekka mu mama wange tuli 7 era nze nsembayo naye nazaalibwa mu maka nga maavu abazadde we baafa obulamu tebwali bwangu kubanga nakula ne jjajja wange nze muto
okusoma ne kutaba kwangu nga lwe muguze butte ewaka mweyagala tudduke mangu tuve mu kuzannya tugende tulye bulungi so nga butto yennyama ti lwe tumuguzeyo ow'ekikumi ne musiika oba mukene oba entula nga mulabanga abalidde ennyama so tebyali byangu naye mukama mulungi nti yabeerawo ku lwaffe anyway yeah. Mama okufa ne taata okufa olw'omukula nani? Twakula ne jjajja waffe twakula ne jjajja azaala taata ne brother wange bamwita Roger yeah. Anyway it's okay. So ne tukula ne jjajja waffe time neetuuka nenvaayo mu kyalo nenzija e Kampala njiye nsobola okulabira jjajja ne muganda wange kubanga omuntu eyajja kuba ne jjajja naye yali talina yadde kuba nzijjukira enkuba yatonnyanga naye ng'agamba muyingire wansi w'ekitanda nze neebikka akaveera so that amazzi we gajja ffe tubeera nga tuli protabalamu twali happy mufuna kale essanyu lyammwe mu bunaku nga ndaga abaana nti ewaffe tuli bagagga naye nga bakiraba tuli mu ssubi ennyumba tugizizise naye nze nga mbagamba mwalabye omuzannyo bwe guti ffe tulina TV era nga beegomba ewaaba Bata kale ffe nga tweteerawo obulamu bwaffe ekyokubiri nali muyimbi nnyo kati ku ssomero n'ensoma kye nasoma kyonna olwa talenti yange ti buli we natukanga banjagala oyo omwana ayimba nnyo oyo omwana alina atyo oyo omwana ali bwatyo kitegeera so ne tukuyira mu bulamu bwe butyo naye mukama mulungi nti yatukuza weetuli jjajja wange akyaliyo asobodde okulaba ku ssanyu. Okusoma wagenda mu masomero ki? UPE oba jjajja yagiranga n'atetenkanya akasente? Amazima gali nti nasomera ku masomero ga UPE then bwe nakula nenzije ne Kampala actually nali nzize nakukola waliwo omukyala yali andeese okukola ewaka naye mukama yali yanyamba nga jjajja wange yantraininga bulungi empisa kati ate amaka ge najjamu ng'abaana kati amaka ge najjamu nga bo baana babagagga banyooma ddadi banyooma mami kale nga baana babagagga kati Bambi family eyo negamba ayi kase nga mubeera ng'omwana oyo like ne bankwatirwa ekisolo empisa zange n'okutya Katonda kuba nze ndi mukyala. Ku myaka ng'emeka? Nali maze P7 kati ne bande nga tewali za secondary nenzije e Kampala okola kati family eyo Bambi nenkwata si we nasookera ddala okujja we nasooka nakolawo myezi ne banzizaayo nga sisobola mirimu kozi nali muto mbeera mu kuzannya ne banzizaayo kati banzizaayo family endala eyannona gye banfunira nenzija okukola n'ennyamba nenziza ku ssomero nensomako. Family eyo ngeri wa Makindye? Eri Nateete Bambi. Eri Nateete wali omukyala yabeeranga mu church kuba nali nnyimba nnyo mu church mu Sunday school nga nzina nali dansa mulungi nnyo nga tukuba zi b-boy nali mu group nga bagiyita Alpha Band nga tuzina ezo do you want a revolution so nga ndi dansa mulungi ne muto bakuba ndi munene kati munaye ne banyamba ne banza kusoma ngenda kawo ku Make College e Nateete nenvayo ngenda ku Eagles Nest we nakoma munnya nenkitanga nina okuyiyo obulamu. Family eyo yekubeererawo? Family ne church. Olwa talent olwokuba nali muweereza mulungi ate nga ndi mwana wa mpisa ate nga ndi munaku nga nabo bakiraba so buli kye nakolanga nakiteekangamu amaanyi nsobola okukifunamu omukisa. Now okyali in touch with that family? Yeah, family yange eyo kale mu kuvaayo tebyali birungi nga omanya awaka wonna we batakuzaala awaka wonna nga osanyusa abazadde ate nga toli mwana waawo of course abaana bewaka baba bagamba lwaki oyo time neetuuka ne bantabukira ng'abaana ate nga abazadde tebasobolera kigumiikiriza ne baŋŋamba genda naye nabasonyiwa kubanga osanga singa tebaakola batyo nandigambye nti wano waffe naye kyampa amaanyi okufuuka Mary Bata olwaleero. Tulina Mary Bata gw'omuvubuka ndowooza obulamu bw'oba oyina maama oyina taata kyandibadde kirungi nnyo n'oba nga osobola okuba nga okyebaza Mukama nti nina maama nina taata ate nina chance esoma okitegeera. Mary Bata had a chance nti at least we yamala P7 she got a chance ne wabaawo omwami akwatibwa ekisa family yakwatibwa ekisa ne bange mwongerayokko kwe kubanga kati oluzungu olinamukko. Sirinamukko njogera luli mbula naddulya buli bakuba sirwagala. So munange tumalirizaawo omaze okuvaayo obulamu obutandika oti obwe Kampala? Bwe mala okuvaayo
nonno awo bwe nkugambye mbitemye biwanvu naye kale kantandikirawo bwe malovaawo yo kati nga bwe nagambye nti twazaalibwa abaana 7 kati sister brother wange mu maama kati abuuza mama affe yagenda okufa ng'aliseeyo akaana akato kaliwa naye ng'akaana ako kapambana dde ekibuga kali mu byako eno kali mu mazina ku church awo ngobye ewaka naye nzida ku church ddala nga wembeerera ddala pastor n'agamba Bambi muleka abeeraawo kati waaliwo omuwala nga bamuyita osula mu church no waaliwo ennyumba ze church waaliwo omuwala nga bamuyita Sarah teacher Sarah n'agamba Bambi kibata tekalina tabu by that time nali katono tekalina tabu kabeere wano kati bwe nabeerawo mukama yannyamba nnyo nti church kyeyo prayer center erina Tete kati katona yali yannyamba nga nina empisa munze ate nga njagala nnyo buli wentuuka kati waliwo abaana be basomesa nalinamu kannya kange kali kegambye we nakoma kabaana but we love Mary Bata, we want her to be our teacher bichi nga mbazanyisa nze like we bafuma mu break baby class yeah saafuna omulimu awo sisomesezza okukamala naye nga nebisomesa bimanyi silabasi ya baby class ng'omanyi bwetambula nga ngendewo oli ne mugamba kati nkole ntana nga kati bawe kino then ne mmala n'enkiiga naye bwe nali nkikola ne ngamba ebintu nno bino byendimu ng'olina laavu y'abaana nga mbaagala nnyo naye ebintu bino byendimu nina kasita nina gundi ya nnyo eno kanjiye ono teacher mugamba nnyambe ngende nkisomere ddala kati antwala kuwaaye kati ntuka kuwaaye mu butuufu ka tuition kabula kitegeera bwe kabula kati waliwo omuzira kiseera still nangamba kikyoyagala muli ne mugala njagala kuyiga makeup njagala kola cosmetology and design njaganye ebyangoye ebikyebyo nangamba it's okay there is an opportunity waliwo church bali bamuyita pastor Nkusi ngeri eyo ku 5 kati ng'omanyi byabalokole ne bagamba ajja asome wano ne banne munange ne mbisoma kale Katonda zampisaawo mu buli kimu kati bwe nabisoma n'enjiga ekyo kati nenfuna saluni gye nakolako naye nga njagala nnyo okuyimba nnyo nga mpulira njagala okuyimba bino ebyokusoma wabisoma n'omala n'okumala nembimalira ddala era gwe kola saluni ompite kati bwe nabimala ne ŋŋenda mu saluni eyo naye nga nnyimba mu kyaki ey'omukyala bali bamuyita Christine mu Katele enatete nentandika osiba enviiri naye nga nze kyenkola nga n'agaviiri ne mba nsibye gabi nga simanyi bulungi kusiba naye nga bemala okukola kasitoma nga mukolako makeup kati ne batuka nga baga twagala kali kamulokola akato omulokole omukulu twagala kali akato kyoga bakutumira ddala lya mulokole nakati yenze mulokole malekola kyaki bannange natata wobuuza mulokole tabula nakula kati tebanzijukira tuli nali muto kati by that time nali kamulokola akato kozi nali njaganye kyaki nga siva ku kyaki mbeera mu kuyimba biki munnaye nenfunira awo akakisanga abantu banjagala nnyo nnyo kati baba wange we yajjira oli omu ku 7 no waliyo mami waffe yafa kati mba ngenze mu kyalo ne bankubidde simu ne ngendo zika ne bagamba kano kaakula because bo bandeka mbu mama yakanzaala ne bagenda gye babazaala kati naagamba omwana tuyinza mumukolera ki nambuuza yagala okuddayo okusoma ne mga saagala kubanga kati nkozeeko mmanyi obulungi bwa ssente wabula bwe kirituuka ndiddayo okujjako ng'oli ready okumpeera paka Makerere nangamba ansobola okutwalako n'okoma mu 6 nendabanga nabyo byakumalira budde ate ndabyeko akasente ne mugaa kale ŋŋende kuwaayi malirize kosi ya gundi ya nursery teaching nangamba bye tobikola naye oli mu bino ebya cosmetology nga bamaliriza then beera mu ekyo ne mugamba kale kati anzija ku church wali by that time wabeerangawo eby'Iraq bali Iraq biki nangamba sigala mu nnyumba nze nzirayo bweru kati nandeka mu nnyumba ye kati bwandeka mu nnyumba ye ne nkwatagana ne studio embagitanga big boys mwabanga producer nga bamuyita EXO wabaawo basewa ba Dax Cartel ba mugenzi Eke Bambi ne nkwatagana ne nfuna family kuba navange eri ng'olwo baba taliiwo neetwala bwe ngendako ku studio ne mbaako yasasula rent baaba wange yandeka mu nnyumba ye ng'aweereza ssente za rent because nze yali andeseewo kuuma nnyumba bintu bye nze ndi mwana muto kitegedde kati nga kimukakatako okupayinga rent oyo n'okutekinga care of me as in food whatever kati awo baaba wange naŋŋamba nabeera nga afaayo
then yawo nembera nga netwala ku studio ndi byange siri anda muntu yenna aba bataliiwo kati when connectingira ku bantu bano basewa badakisi ba Emma you know ba exo waliwo mwami bamuyitanga kinene maisani kati azanya filimu ne bangamba you can sing bino ebyokubakinga naye manya ogenda kuba muyimbi watinanga n'okujja n'oba backing abana abayimbi abalala nga backing ale bampaye eky'ebbiri ne mbaawo naawe eky'ebbiri 12 bannaye kati nnyingi naye oli ebbiri nayo ng'ogigulako enkomando oyo katunda bakimuno mu kabi n'obaawo ate nno nga batwegomba fabazi munnaye nga tubaawo ne video brown mu jazz ne tubeeraawo naye nga ngenda ko wasoko backing ale tunagenda nnyo muyimbi kiko wasoko backing nga naye mu mutima ne weetya muno ga baali bamuyita Sizamani ampita nnyimba akayimba oba baali bakayitaani maama naye ntera okawulirangako oluusi eyo nga mbumbunze mbu nempisaamu nengamba bannange nze ngezze ndi bigi kati awo nembakinga awo n'akayimba bakasewa webiti waliwo abajjanga nga omanyi studio nga like etandika butandisi kati awo Exo nangamba nedda kati naawe eyimba kati njiyo oluyimba lwe bayita sembera olwafuuka kati sembera by that time twali tuluyita sina makosa Eden nenduyiya nenduyimba ne bantwala mu studio endala bagitanga oba biki bannange mwabanga mu producer amamwita obazziwa awo naona nga bakolera bwerera bakola enyimba kati nga wenkugambye nti oluusi na backinganga ne bangamba backing oyo backing abantu nga bana tugenda kukolera kino bwe kityo oba producer nagamba ndekedde nno wane ennyimba nfuna omwana backinga negwe backinga nze nja kukolerayo limbo botegera embere so ne bankolera nenga production nga obimanya banyambe kati awo nentandika kati bwentandika nenkola ntya awo wengendera mu cream oba nyangu yogendayo oyangu yogenda sinangendera awo nze wenjagadde kale bwe nayimba mani akuyita cream nali waka nga ntudde kati mbambakinga kati baba ne babimugamba sikyasiiba waka baba aliraka yali afunye olwo kamaama eno kamaama ne kandopayo nga buli kajja tekansa bakasindika nkabeera naawe kajjanga buzi nze simanyi gye yakamiitinga naye nga kajjawo ne kangwikiriza nga siriiwo kati kansana emirundi ngenda nga sibaawo ne kagamba bali bagenda tubba oli tabaawo nga omanyi bumaama yampita oba namuguunu guli muguuna ne ngaba naye sirya muguunwa naye nange ngenda neneeyiyayo ebbiri biki biki akasente wookaweereza ate kati olwakyusiza takyaziteerako nze ku akawunti aziwaka maama kati nga naye nina okweyambemu n'ekyebbiri n'ekyettaano kati bwe yandoopa baba n'akomawo bw'akomawo nangamba genda baba omwennyini nakugamba sula bulungi nanga ava wano bwalina bwakiro nanga atambula ogende parking engoye ze nengenda nalina akasimu kange by that time kaali ka Samsung buno bwebikkula ne bumyansa nentuka mu park awo alinga omuyayi kampe mu 3 nsooke fune kyendya netulawo mu parking kadde yampa 2 kitundu netulawo mu parking kadde nendi ekindazi kya mwana ekindazi ekyo kyandera nnyo kimuno mu kabi n'akatunda kati nendi ekindazi kyange kati we nava nengenda wa Pastor Tom kuba yo namanya basulayo buli omu bwe nagende wa Pastor Tom watambuza oligere walinyawo kaboda nali nfunye ekyebiri kyange wali nengendayo situuka eyo sikiridde kyonna ate nasigazaamu oba 2 oba 3 nomalayo nga weeks 2 mbeerawo bwensaba Katonda bwensulawo kati ekyavaamu ninga naye nedda kangendeko ku studio eri ndabo baliyo ki plan kati ntuukayo nanyini studio wa Lugave agaye mwana wa mama bakugoba nti yemuliramu ngamba asula muno mu studio ogikuuma okerenga ogisiimuula okera otulawo ku reception kitegedde kati nsulamu nga baana ozimanyi banners nga gwe mufaliso gwe mufaliso ye bulangiti ensawo yange yengoye ye piro ninga buchanga naba bulungi nga nkola ka makeup kange nga ntola ku reception nga ate envubuka awanyirira kujjako embalabe kati n'agamba Bambi kiwala kino bayinza okukikwatira muno kuba kati kivubuse bayinza okumanya nti kisula muno ne bakituusaako obulabe jangu tubeere ffenna ewaka
kati nateesa ne girlfriend we namwe mula jangu obeere waka kati ne ŋŋenda ekawukwe woyo omwami Bambi bamuyita kinene my son Yusuf yannyamba nantwala ewuwe nenfuka family kati nanti olugave lungi wali manyi fe ab'olugave tweyagalana nnyo nampita muula nenkajjala kati nagenda olaba nayo wala obaawo naddawa nze simanyi nagenda olaba ndi mu cream walumba bulumbi nalaba ku TV nga Aluno avudde oba mu Eagles naga naye neetaaga abaana kati nalina otuyimba twange tuli Eden tulisembera kati nga naye kaŋŋendeyo mmanyi oyimba ŋŋendayo bwe natuuka mu office naŋŋamba yimba mutuwulire nambuza gwani ne mugamba nze Namakula naye maama wange sobola kumma munaye kyakola kuba gwate oba muzadde wange mama we wa Lugave nangamba yimba muhane ngaba naye mukama nensikayo zichakachaka zivoni zani zonna zi Brenda Fast nenzigata nenkuba banange ono mwana ina talent nampa omulimu mu cream ati wampa omulimu bali bampa mutwalo nga buli lwe tukoze nga balina kumpa mutwalo naye akajja olunaku keemanya nagamba mukama kati wano nina okukola ennyo nentuuka nenyimira mabegeeri nensoma embeera y'abayimba bonna abaaliwo ba superstar biki kati nze kyenakola nenkwata ekyaki eno nenjigata mu kino nenumba stage nakuba she yasooka kwe bannyongereza ne bannyiga mwezi kiya kyagumu kitundu eyagendera ku mutwalo kati walala awo twali bayitawo bombo ati yaddako twali tugenda mu Bende neŋŋamba aji wali nti walina kabineti yonna weeri nti baliwa nti babali eri bakulengera maaso bagataddeko ggwe nga kale kata neeyambule nti abange nti kyekyo nti abange nago kyeno mukyungiri mwetu kati kifuna ebiri munnange Bambi nenkuba ne banteka kwesatu olwo ninnya mukama Bambi ampadde ekisa bantu banjagala kati haji n'agamba kyana ekyo manyi kina talent ngenda kiwanika kati embeera neesiikuka nga woobimanyi era gwa mama gwe bawanika era abayaye ne banwanika awo abayaye okutandika okuzimba emitima nga disappointment amaze ofuluma sinnaba nkugambye nina CD yange eri gye nayimbira eri nagigambye dda oli mu kuyimba buyimba tandise n'okutya nyimba luli lwenina lwokka nengatamu n'ebirala nti baye luwanvu we banfuwe ulira nanti nga lukoma kati nduwanvuya banfuwe transport kibazi kitusuula Makindye nalimbiranga emyezi egi neteka muti nasanze akawuka nti ye okitegeera oyongeramu nebyolabidda kati yajinaga Bambi kinani ati kiyiye kyana kijja kukola agamba tumuyizeyo oluyimba akwatagana ne Stella Kayaga banjiyiza oluyimba baluyita visa neterwakola bulungi nnyo bwe baluyiya nduyimba nengampulya style zijagala ndi mukiri nze njagala kuba bino raga biki ajina nga mwana ng'oli munaku raga oyo mulungi naye munnange wetaaga ofuna emikolo obeere ng'osobola okukolayo akasente k'emisana aŋŋamba Merioman kakkana nkuvuge nga bwenkola ki bwenjagala nkulaga abantu Bambi Haji nampaka akayimba nekatakola bulungi kati mba ntambula twali tuva mu ttuwa ntunula bwe bati nali mu kikosta ndaba abaana ffe tubayita abaana b'abagaga bali mu mmotoka balya ice cream biki neŋŋamba ikaise nga bazadde bange tebaafa oba nange nandibadde bwentyo kati nfuna ekigambo disappointment neŋŋamba kale nali disappointed kati ntandika asimanya obulamu bunyuma naye maama disappointment ko kyali wange bamuyita Mugema nnyonnyola abantu nnakuyoloza bo tebalina yaabwe bantu baagala kweyagala bweyagazi gamba laavu enyuma naye disappointment nvuvuunya mbu nze nzijayo ennaku yafa ndi muto maama ko ye kuki ng'omanye abaffe betufiiriddwa kati n'alukyusa naŋŋamba kikyuso kijje mu nnaku eyo abantu abayimbire nti babimenyesa emitima abantu bali mu laavu naye babalumya so nentuula nenkibuildinga Mugema nannyambako nengende wa Haji nemugataata nafunyeyo kano naye bwe yakabiranga kiwala kyange kijja kuyimba ntutte ewa Dr. T asasudde nali mmaze kati tutuuka mu studio agamba yimba
era ndoza bw'owulira oluyimba olwo mulimu eddoboozi lya Haji ng'agamba Cream Production yennyini ye yayogera n'abeerawo yimba empine zivuga yimba yimba sijaga nti yakuba naye yali ayagala mbeere leero ono gw'oli naye so yali ayagala nfulumye ekirungi nzijewo kirinze ndi muto nzijewo kirinze era banjagala nnyo era yaŋŋamba ggwe njagala obeere star era Bambi nkijjukira buli lwembeera awo ngamba Bambi so nenyimba kati no kulimba luli olwasooka sebo yandeetera Kathe yeyamba akinga ne gambuguma gati katalo nneme Haji yaŋŋamba you superstar era kaŋŋambe Kathe ajja kubaake ne nga atasobola naŋŋamba pane nalindi awo nga si yeewuuyo kyovola abaalinga bagamba nnyimba nga Kathe kuba oluyimba olwo like ye yali machuwa eddoboozi kati nga liwulikika nnyo ate nga tosaavaayo gambe ye yamba akinze so kati nga abantu bawuliranga nti nnyimba nga Kathe but Kathe ye yamba akinga ne ŋŋamba banayo laba nsisinkanye ono kati munnange bwe twamala okukola disappointment naŋŋamba kati omanyi naawe tetenkanya oyiye eza vidiyo kuzirize nkugambye zenfuna mu Cream neŋŋamba kati nja kukola nga bwe nti we bandeka wano emakindye nja kutambulanga tuuke wali ku mirambi nali mbeera Namasuba ebiseera ebyo wali nninyewo 5 boda nsaving akasente kano nkole vidiyo nzijukira ssente ezo Bambi waliwo ne Charlie eyazimpola bamuyita Chris Evans Kaweesi kuba yali mu Cream nemugamba muzeeyi kati gwe mpeeza awamu nemugamba mpeeza awamu gwe omusaala gwange bajja kukuwanga oba kitegedde kuba akasala tekawera nga obimanye ebiri egyesatu kati ye nampa Bambi eza yampa emitwalo 3 nanga akalo jazimpa naye yazinsonyiwa era Chris Evans Bambi thank you so much big up nengende wa pesti teyankaluuza nanga Bambi tukikolere boga buli kimu Mukama n'abeera ng'akikola bukozi laba bannanga oluyimba tuba tuli eyo Masaka nze mmanyi nakoze vidiyo nendutwala ku TV zaffe Haji yabandaga nze nakola vidiyo nenjimuwa nangamba anza sigenda kutambulira nange n'ebyokukola bingi naye kyoba okola genda olabe gundi essimu ye yino genda olabe gundi radio yazikwasaganyanga naye nga nkanda kimu fukamira obuuze omuntu ono beera booti nze napisa empisa nasuka nentuka mbo napisa bokyogera bati nakola empisa fukamira obuuze biki kale Bambi n'abandaga ate nabo ne bannyaniriza kati awo ne TV nangamba genda olabe gundi kati tuba tuli e Masaka mutuwanze manye era nalwo olugenda banga ziri terulina lugendo tusembera tuva mu byalo munda tusembera tutuuka mu town ntandika love enduulu naloza oba zipu nga ate nkoze eki nsooka nzirukayo ku madaala wano woyambuka nga ate kiki nangamba nagamba ogenda oli star yambuka bakube mama nga nze simanyi jukira ffe twali mu byalo nga omanyi tuwa mwesonsekeyo kati okudde eno kumbe vidiyo eno wali ma TV biki oluyimba lukutteyo bannange ne banfuuwa ssente obajjali emitwalo nga 6 nze ne ŋŋamba kati Kampala nnyinza novaako nga nfunye 6 guno ogw'eddakiika 2 nvaako ne tugenda okujja nga tusembera kuba olwo tuwa tukomawo nzijukira show Haji yalina ne show concert ya binyuma si binyuma yali ku Equatorial obachi parking neninya ku stage wali wavaawo na Kamiri Haji nga agendera awo Haji agambye ogenda yimbira mu bane naawo nakankana nakuba na kinfu laba enyuma natya kati nyingira mu kinfu nga akozesa sign kuba yali mugole w'olwo olunaku neninya kati yalaba bigenda okunne maaso wale Bambi n'alinya n'agambye ekyana kyange mukyagale mukyanirize tiwala kyampisa ate kinaku mukyanize nga mwanyaniriza nenfuna courage olw'okubawo yaliwo awo nangamba tubakube nambakinga nenkuba disappointment yagonda mama Fina ze emitwalo aga nenga mama nze nalwawo navaawo nga buli omwanga ampita igwe munnange bwe yanfuuwa asatu waliwo n'omwami omulala awo bampa bangi ssente munnange nenvaayo Haji nangamba olabye okuyimba okunyuma yimba nenjagala studio era nze kuva olwo studio ye mukwano gwange Kampala enkeera ne Haji ninayo n'akalala nenfuna salute
Nenteekako nenkulukuta ne mugamba muzeeyi nafunye kati naŋŋamba nakulaga ekkubo kula netwala mu studio ewa Fizzo nga saagala nnyo bandi ono nga mpuya njagala ngende nga nvaayo mpola nga nakyenja kale nali njagala nnyo nga bw'owulira ennyimba za Kamirize yayimbanga ezo ne Papa Sidi w'ebityo nga Kenzo w'omuwulira kati nenga akange kankyuse studio sijja genda wa Dr. ati kunkubira tuludududu nengende ewa Fizzo kwe kunkubira salute kati nduja ndwete wa Haji naja nga lulungi naye ebyuma bino tubidde mukonze Haji tugezese salute n'afuuka ekyo kye wawulira yandeka wabula neeyimbyanga nnyo nga njagala awuune bwe mba sinagira luyimba nga bwe ntuuka wali nnyinza okwekoza mazima walwayo nnyo nawe munnange ogenda owulira akola waliwa akonze nga njira nti okitegedde kati ne mubbanga obuntu mu magezi nze nga nkooka nga ayinza obeerawo naje gwe kino nnyimbiramu manye cyane ekyo njaganye eddoboozi lya kati nga neeyimbya kemba nayiyiza olaba tugenda komawo ogenda owulira avuga tugenda komawo nze oba kyegedde so kati bwentyo bwe nagira salute nga mubbako obuntu indirectly neewunyawunya n'awuuna watatadde ekigambo nze nenziba tooni nengenda mu studio nendimuleeta nangamba lulungi kati naye nga naye bw'aba alina lwayiiya nga naye bw'andabawo nga yeewuunya binyuma goyagala kulowoozaako kati nange ogenda olira ntandisa nkumanyeeyo gy'oli bebi nagira kyakabi kumbe kirikodinga wano kyaluna mubiru kale twali bamukwano nnyo Bambi nnyo nga ampa opportunity okuwulira bw'afumba ekintu kye ate nga nange mwesiga nga bwe mane kyenfumba nfuba nnyo okumusemberera so munnange nenfuna salute mba ndi awo nenfuna Haga kati Haga mufuna nti nagenda mu studio twalina omuzanyo nga baguyita enkanamu kati ngenda ku CBS okulanga enkanamu kati ntuuka twalina amoti kati waliwo presenter gwe sitagenda kwogera mpa Haga naye nga tandaba nko bawulira nnyimba nagamba nekino ekiwala bulijjo Bambi kiri bwe kiti kibuuza n'abantu kina n'empisa kati ampa Haga nalina film gye nali neekubye naye ezaffe ez'okweyiyeera mu mbeera naye ng'ogattanga nnya obutono n'oweekuuta n'okusaako kano nagira film kyejowunya nga nnungi kati nze obwongo ngamba nagenze ku mukolo nensanga omuvubuka faani wange nanga Mary Bata nenteka nawo nowulira ngo fechana kiyimba kye oluyimba siro gundo yali akayanira nti yaluwandiika Brannick Benz kati Brannick Benz yali mutuufu kayana but it was like this nalinze musajja bamuyita Balunywa ne Bawadorini Mutiibwa gwe bayita kinene mugamba nfunye tuning olwo ku CBS ko Balunywa wofunira tuning kuterawo mu studio bya rehearsal ojja kujedda anzirusa kalenda mu studio akubira oyo mwami Bawadorini amga joli nti yantwalawo kati nfumba ebigambo bino byenjiyiza kati mbimala twali tuli mu rehearsal olweggulo ku Bati Valley Theatre yenkanamu remember nkugambye nali ngenze kulanga nkanamu eyo nfuna vibe eyo onantwalirawo wa mu studio cause wali kumacha sawa 3 kati nga kwawo kunga kutana ntwala mu studio kati mbanka ulirizamu kaddemo ako bakampadde kali ku kasidi kange Brannick Benz ajawa ngamba njaga yingira mu cream cause eri free atunyumyamu ng'abantu kuba tosobola kwewulira ku muntu naye nali simumanyi nnyo angamba mwana akubye salute kikyozaako ne mga awuliramu oba kitegedde nina kano kenfumbye kyava ngamba nga kalungi nange ndi writer kangende nkole ki mpa omukisa nkubuildingireko kuba tonnakamalayo nkwata siddi nga bwe yali njikwata njiwaane ebyo nno mbyogera nga ntya Katonda sitya muntu yenna wabula njogera amazima agatya Katonda muwa siddi yange kakati siddi eyo agenda ekituufu yayongeramu ebigambo bw'abyongeramu kati alina amasimu ge ya recording nga mukubira blood leeta siddi yange leeta oluyimba lwange kumbe yendoza yabala kintu kye from the start kati amasimu ago nagakubanga recording nze ndi free musaba luyimba lwange kati bwe yabimpa nangaye kambireete n'abireeta bwe yabireeta ne muga birungi naye bitoomuko tetusaba bizza kulimba nga salute ne disappointment nga birimu simana kone tutu ebintu bwe bitu nga sisobola kubikola ki kubiyimba kuba kukwanjula tojja gama mugole mu bazaddebe timuna inakonye tutu mu kifuba ne mugamba kati nkwata oluyimba nzijjamu buli kye yakola ki
kye yassaamu ntandikira ku bino ebyange kwe yayongereza mbyuldinga ki oluyimba lwange luggwa bwe nalufulumya ndowooza n'atawuliramu bibye because namugamba tebiri machuwa by that time kati ayiya bulungi era muyimbi mulungi but by that time nalisobola kubiyimba ndowooza nanyiiga mu ng'omuntu kuba wabawo manyi woba onoonya omukisa sometimes woba onoonya way out osobola okunyiigira abantu abamu naye ng'oluusi si be baali omukisa gwo oba oluusi n'ogamba ani oyo n'atanzikiriza kubeerako Brighton kumbe si wali teyakufiiringa si mu bubi but yalina Brighton gw'ayagala you get my point so nemukubira essimu nemugamba mwana maama kayimba nakatadde nangamba mpuliremu nemugamba lulina kumpe already ne video nagimaze bwe yaraba video amazima saddamu kutegeera muvubuka mbeeraze naddamu kuwulira voice ku ma TV zirize namukubiranga akayimba wakamaze okampe okitegedde naye naye nze nagamba abantu kintu kimu embagamba nze nina omukisa kyensinga okumanya ku bulamu bwange ndi blessed nze nnyonyi ne bwebendese waakiri bampangira eddako so I'm blessed ekyo kyemmanyi nagamba abantu kintu kimu ne ngamba okay muwandiisi mulungi and the fact is nembawo amazima agaaliwo naye bw'aba asazeewo okubeera bw'atyo it's okay time will tell okuva ku haaga n'akazaako ennyimba meka okitegedde n'akakola concerts meka n'akayimba ebivvulu bimeka kale eyawandiika ezaasooka si mu bubi aliwa oba bw'ataddamu kale kumpandiikira siriiwo okitegeera ate ekirala okuva ku nnyimba ezo ate munaye nkoze ennyimba ennungi ezisinga because listen to this song Madowa sinze namuwandiika gayi bamuyita Isaiah ne Darling sinze namuwandiika radio mugenzi Bambi ye yamumpandiikira naye ennyimba zonna ezizzeeko nze nziwandiise nga tugenda komawa nga zaakayimba k'omukwano ate ne Madowadowa naye oli yamundeetera kuba ye yali alulese nga baluyita matobotobo naye yagenda okuwira ku radio nga lwe lwowulira byonna nabyongeramu ebisinga naye ye na appreciate nga nagamba Bambi but you can even edit n'omuntu nakuleeta olima n'olukyusa ne lubeera lulungi nnyo brand kyatakkiriza nti bwe kiba kiganye somebody can edit because oyo wakaaba wange bwe nfulumya ekintu ekibafani bange bagamba Bata oba kanzije mu studio okitegeera naye nze nina problem bw'ojja mu mbeera y'embi kutwalira mu mbeera yambi bw'ojja ng'oli cool nze ndi cool okusinga naye no Kampala yetagamu ku kibuli bola omuntu nga yayagala lagako nawe ng'olagako kuba bwe bulamu mwe tutambulira era kyova nsodde okugamba ku mpewo nti Isaiah ye yawandika Madowadowa sijja gamba oba namu editing oba nakola kikyonna kye nakola it was his idea kuba ye yampa idea eyo era mmwebaza 80 sonze okueditinga kwange sige amakulu yentandikwa okitegedde kati gwe tojja kusanga muntu azimye enjuyi eri waggulu okuba omugambye omanye eddirisa eryo terijja kunyuma gwe munaye noga nazimbira oyo nedda si bwe tukola you get my point kati lyeriruwa bwe litandibaddeko teyandiwedde so nga ate omuntu oyo senga ogamba baata eryo nze nalironda mu bulungi omuntu agamba abula wanyamba Bambi kyali wange yaliwo nga nzigala enju eyo kirala negwe bodde lyo gambe yali emunene nze natekamu eddirisa eryo for what lijjeemu tulabe kale tujja kusibawo kateni twebake aho nga tuvuddeyo eyo Mary Bata how do you quit Cream Production ogivaamu otya ngambo zatambula nnyingi nnyo Mary Bata abacyankanye ne Haji Cream Production eyo kyeka nali wagivaamu kuba natuka nenemererwa ng'omuntu natuka nendabanga entalo nnyingi muli zitali ku Haji ng'omuntu naye Bambi nga naye ali waggulu eri manyi omuntu asobola kuba waggule naye nga bano abali wansi bamuleetera bingi n'atuka nagana yoono buli omu gwagamba ali bw'ati kati naye gwogumiddeko n'ata bw'ata mu buli ngeri oba olina kukola ki kugenda kuba nze nabeera mu Cream nga nafuuka family ndowooza nze nzeke yayimbanga ekigambo Cream Production mu nnyimba zange
nga ne haji kenyini takiteeka wali cream nali cream okitegeera naye time yatuuka Bambi nenkaluubirirwa ekisooka nali mwana muto mu ndowooza mu myaka kati ate nga abandingaidinze be bankuba ebikonde be bankuba enkokola mu butuufu ne sitasobola kigumiikiriza bingi ebyabaawo naye njagala nnyo 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 haji kye yankolera mu kusooka buli wenkijjukira sobola kwogera byaliwo okitegedde kubanga yanteeka mu bantu ntunde ng'ekirungi so si kutunda kibi so byonna ebyabaawo ebyanviirako va mu cream production si kyekikulu kyentwala ng'ekikulu kyekyo haji kye yanfuula. Awo nyini wenjagala okubuuliza Mary Bata wakolagana ne Haji okumala ebbanga ddene and of recent nabadde nnyumyako ne Haji Aruna ne mugamba Haji okyayina appetite eyamba omwana avuddeyo omupya omuyambe. I want your comment on this. Haji n'atunula mu kamera n'aŋŋamba nze okuyamba omwana agenda atunda ekyapa ewa jjajjaawe atunda ettaka ly'abeewaabwe oleete ssente akuyambe. Kati ebyo bitutamye byatutamaze omwana omupromotinga kati alina kutunda ploti ya jjajjaawe n'aleeta ssente eziwedde ne muwa magezi kati mbawa buwi magezi. Kadde mwako Haji gugambye bonna abaagala okukuba ogamba nti twagala tupromotinga gwe genda otunde ploti ya jjajjaawo jangu ne ssente zo nkulagirire bakola ki n'agamba ku mutima gwe yakoowera ddala ekintu kye bayita okuyamba n'okupromotinga omuyimbi bonna be yayamba bwe baafuluma ebweru be baamulwanisa kati ne tugamba Haji yayamba ani ne tutunuulira nga Mary Bata alayika y'omu ku abo naye teyayogera linnya awo nayo nyini nfunye akakisa kalungi nnyo nsobola okubuuzaako naye nkubuuza Haji wamukuba ku bikonde oba waaliwo embeera yonna gye wamuteerawo? Of course nkiddemu ntya manyi neegendereza nnyo okuddamu ebibuuzo. Haji mutuufu buli kyayogera mutuufu buli ekyamutamya okuyamba mutuufu naye asobola okuyamba kubako okuyamba si bbanja ate omuntu bw'omuyamba oba tomuwoze nti wanda alinziriza okuyamba kiva eri Katonda n'okujjukira oyo gw'oyambye okujjukira nakyo kiba kisa kya Katonda. That's what I can say about that. So nze ndowoozo zo followinga bukyanva mu cream. Nobody can stand agamba Bata yalumbagana Haji. Never. Though ebyokulumbaganya mbiyina kuba waliwo bingi ebyapeninga by that time but tebirina makulu era nze sivangayo nenga nti cream yankoze bweti nedda kyensinga creditinga kyekyo kye yabuildinga munze okitegedde taata wange olunaku olwaleero ngenda ku restaurant ye nendyawo emmere singa mbadde nina nti saagala Haji nandibadde siryawo. Ekyokubiri Haji simunenya whatever kyalowooza because gyabeera si gyembeera omuntu ajja kujja nga ayagala ku Haji sowaani y'emmere amugayo manyi Bata twakisanze munaye walinga kigamba oli bwoti otegedde kyegamba kati omuntu oyo gwe bakigambye olowooza ate ng'alaba wava mu kibiina kye alaba yali atamanna ku bbiri nga takulabye kati amala omwaka olowooza anaalowooza ki era nange bwembeera eno bangi oli ayinza okujja nagamba nasanze Haji ng'ayogera bw'ati naye nze nsooka nentunuulira ŋŋamba kuba nze Haji mmumanyi nsooka nentunuulira akiŋŋamba nenzijjukira n'ebbanga lye twamala ne Haji neŋŋamba nayagala muwa omutwalo era muga blood toyongerako sooka olinye boda ogenda oli lanchi. That's me. Kuba mmanya kyayagala ayagala yeulungi ye ogambe banaye onjagala nnyo kati oyinza okunjagala okusinga omuntu yanzijja mu ttosi gwansanze wano nga nze Bata gwe batunuzaamu akazina ne kamera osooka okunjagala okusinga oli gwe bammanyirako so nze kati nze nsensinga nnyo kyobola nze olwawo okundaba nga njogera kino olwawo okundaba mu mawulire olwawo okundaba because ndi mugezi nnyo obwongo bwange webu nenkulanga moyo wa Haga ne Haji nze munnaye ne Haji tetulina tabbo era nze ngenda okufulumya oluyimba ngendawo ne mugamba dadi wange tusaaga nnyo ne Haji nnyo era wootusanga
biri twabivaako bibaawo naye gye yatandikira si gyali naye alina abaamuyamba alinabo ate naye tabagenda ng'aboogerako bibaawo mu bulamu olaba oyawukana na muntu gw'obadde osula naye mu buliri olaba oyawukana na maama wo bana muzadde wo bana muganda wo so nze ntwala ebintu bino ebyayavudde mu kibiina ng'ekisoboka kisoboka kubanga tosobola kuŋŋamba nti nno ggwe ontutte mu kuriimu paka lwendifa kujjako nga naafa kibwatukira naye singa naawangaalamu akatono siyinza giwangaaliramu kubanga bwe bulamu mwe tutambulira ku movinga on buli muntu aliwo okunoonya ndidde kaki you get my point so nze sikitwala ng'ekyamaanyi awo njagala okubuuliza nti ove wa haji otandika ekikyo nagenda wa manager Derek mutandika okutambuza ekintu kyammwe ne manager Derek bafaani bo batabuka banyiiga gundi Mary Bata akuba bye tutategeera kati Mary Bata yakutte mulimu ki mu nsawo y'omulimu ki biki ffe Mary Bata waffe gwe tumanyi yeno Mary Bata akuyimbira ennyimba ennungi ku mikolo biki tumukyayi awo ne basuka ne beekalakasa Mary Bata kyekyakyusa Mary Bata style y'okuyimba kakati nze ekizibu abantu kye bagenda okunfuna mbaithe kankyoge nga ntundina mu kamera ndi muyimbi nnyo ate ndi muyiiya nnyo ate ndi mugezi nnyo ebigambo ebyo biri bisatu nze bwe ntuuka mu studio kyonna ekisooka nagenda ne nfuna Derek nga mugezi nnyo like ng'ayagala nfuuka ekyo nanga Bata kiti tukikubye kirungi but we can try even this if you can compose it ne mugamba I can do netugenda nati Nathan nagamba manager kiriwo manager nakuba bali bamita Kabaka Jones by that time nagamba kyekiwala mwana kiina eddoboozi yekiina naye buli wa softeninga obuyimba bwe buno tebamanya who is that muwala people beetaaga okumanya oyo muwala yaani because nzife ababeerako naye mu studio we know nagamba kale kamuleete netugenda nagenda otutuuka ne banga tukoze tyange engoma weeri nenjitandika nati n'agituulamu netugifulumya twamanya nti bagenda kwogera because ekintu kyonna bwe kiba kyakajja muba surprised okitegedde n'omugole baba akamukuba embaga mwenna mugamba ngalubi ngalukadde ne balumala ofubutukamu ebyana ebinyirira biti ebiri mu ssente mugamba Bambi kyalinga ekibina ekikazi kye kinyirira so nze nabimanyira ebyo okitegera so bwe twakuba oluyimba olwo bannange bapresenta biki naye sibanenya bayogera kubanga kyali kipya ate tebamanya lwaki tukikoze naye nze naagreeinga ne Derek because tuyimbira aba audience ey'enjawulo ojja kuyimbira omwana nga ani cruising nga tojja mugamba disappointment kuba ye ya disappointing sige sebwe ngambye nti it's you but omuntu asooka kuba nga tebamukyawangako ate nga maama we bamukyawe era abaana nga tabimanyi tannatuuka yadde okwanjula naye bw'omala omuyimbira ezo bano abakulu ne bazinamu ate mulimu ki okitegedde n'omuto naye n'anyumirwa omuntu aba asasudde ssente ze kunyumirwa kati nze ng'omuyimbi njagala tuli abayimbi bonna ba Rihanna baani bayimba ebintu eby'enjawulo saagala bantu bannimitinge kuva ku kyendi nze ndi ekyo era ndeeta nazaakawo ne nkuba nduggudde kyokka weewuunye ezo ze baasinga ovuma bamala ne bakitegeera ze ziggala sho era bwe siziyimba babula kulwana there are many people abangamba ne bano ekino ekikazi kikuba olemere mu style eri ate n'osanga n'agira mwanange wagenda n'obulamu awo ne tugamba nnyabo naye n'odda watuyamba kati kye nakola ne mmanya sinyiza baagizi bange kati bibalansinga kyova bwe namala okuba ndugudde ate nenkuba tugenda komawa bwe namala tugenda kuma nenkuba nayo kimanyi Mary Bata better than the other ratata dancer kyankufa yakyanku bwe namala bakubula ate nenkoma nga tolina kwagala oba madowadowa oshegede bwe namaze madowadowa ate nenzija akayimba k'omukwano bwe nalumaze kati nalese follow yolumala follow ndeeta kutamu olw'okusaba kw'abangi abantu bangambye nnyo eriyo omanyi olulimba lwa madowadowa let me say ng'ogyeko salute kuba salute lwantwalanga ne mu cafe nga ngenda nensasula cafe 1 hour nemmalako nga video bweggwako bwenjiza video bweggwako bwenkale nga lunyumira nnyo madowadowa nnamu paati ennyumira eyo ya bagamba bw'olifuna ssente n'okola otya tata yaŋŋamba bannange ekikulu nnyingi nazo nagamba mami neŋŋamba halo mami wamwe
kiri kitya sweet nze ne wange byantabukako bulira bulamu bwandalukako sente zonna zifuna naye sanyu dadi lye yaŋŋamba lye siraba kibuyaga kuntanye bweru somba byuma zinkanga nnyo ebiwugulu bikaaba nnyo wange kyensaba maama banfunireyo security kati maama nanziramu Bata tata we kye yagamba si kituufu akaseko k'omukazi bulijjo kasibuka ku kitanda kwasula bune message taayaya mu nnyumba bwe ziwulira eddoboozi ly'omuyaye zidduka singa okunyumirako ng'oyimba Bata is era eddoboozi ly'okyusa era eddoboozi ly'omwana okisa n'olifuula ddene ekyamazima abantu bange kati bantegeera nti yoyo kyova olaba kati sikyabalinamu kukaluubirirwa kuba newe mba nyimbye luyimba lwa sijja tuyita bandi kale style eno yaffe enfirika ne bwe mba gye nnyimbira stiru kimpaliriza okukyusaamuko egundio era kyeyaŋŋamba maama ya sakati munaye abagizi bange bojja sibandeke bantekeko maaso kirungi sijja kubawemula sijja kubeesitaza naye kanyimbe kyonna ekisaze mu maaso gange kasita kiba nga kinnyongerako Bata omuyimbi oba omuwala ali eyo omuto akulaba essaawa zino otesinzeko ku audience zonna era okyazitestingako what's your advice gy'oyinza owa omuyimbi like emikolo ne zino ennyimba z'ebbaala what's the best advice gy'oyinza owa omuyimbi atandika obutandisa omuwala kati nze neenyumiririza mu buli kyennyimba kubanga emikolo emisana wano ngenda nenjola akasente kange akataliiko empewo enfuuye okitegeera akataliiko omuwagizi alwanye akataliiko ekivulu kisaze gwe mukolo kyekimbaala nsinza ate ekiro nennumba nemanya nti emisana bwe mba nnyingizizza akakaaga n'ekiro akakaaga si gwe gumu ebbiri mba naabeerawo ntyanga siryokke omusajja anajja atya nannimba mbu munnange era gwe munaye nkwagala nnyo kola bwoti nkuweeyo omutwalo nga nina ogumu ebbiri gwange emisana nafunye akakaaga n'ekiro akakaaga oba oŋŋamba ki si mu bubi naye ebyo byonna nze kyengezaako okugamba nti omuwala oba omuyimbi balansinga sooka okole kino ekikujjayo abantu bakutegeere then bw'otuuka wali kola ky'osobola gwe ky'owulira ky'osobola kuba leka nkubireko Alani buli lw'okola ekintu ng'oyagala kusanyusa abantu gwe ate weevaako ate buli lw'otaba happy tojja kujjula kiri kibasanyusa bali that's why nze wembeera ku stage n'ennumbaga wali zi style zange zonna shoogiraba nti ekyuse kubanga I feel it okitegeera kati nze kye ngamba omuyimbi omuto sooka weetegeere nga ggwe kiki ky'oyagala bw'oba oyagala kuwoomereza gwe woomereza bw'oba oyagala majja gwe noonya buli we gali okitegeere advisinga muntu kumutegeerera nnyo abawagizi baffe be batusinga n'okutegeera music ensangi zino naye nabo baagala nnyo bawa ku kintu kye batasuubira what's your dream kyotannatuukako nina dreams nyingi ng'oggyeko ebintu bino ebikolebwa ebiteekebwawo my dream in music my dream in life in music nnyo bingi nnyo nange njagala okulaba ku BET nange njagala okulaba ku bintu bingi nange njagala okuyimbako n'abanene abaakabye nnyo njagala okuplayingako ku TVs ezitali za mu ggwanga lyange ng'eggwanga lyange zikuba nnyo naye ne mu nsi endala nga nkuba oba okitegeera kubanga ye dream ya buli muntu buli omu ayagala career ye neegaziwa so buli wembeeraawo nsaba Mukama nti ngaziya nnyongeraayo agaziya ensalo zange so essaala yange yakutuukiriza ekyo Katonda kye yateeka mu nze wala bakitegeere bangi wano of course Cinderella mwagala nnyo ankubira ge mazima mu abasajja nange abasajja bankubira nnyo naye anti kati bwe buzibu ninawo bakyali bange bangi naye nange kyali wange nnyo Miriminta kyali wange Jjajja Bobby bonna bampe buwinze nja kukuba
bonna Oye Mary Batawo gwe tulina olunaku olwaleero mukyala alijjo linnyo abeera happy and she's free okitegeera. Mary Bata, tiimu zino tiimu eza WhatsApp group tiimu Mary Bata ziyamba zitya abayimbi? Tiimu ezo zaasooka nga ziyambako naye ebiseera bino nze kye nandigambye omuyimbi abeere nayo oba abeere nayo nungi nti ekuzzaamu amaanyi w'oba ogizeeyo nekulaga nti diva you can stand biki naye ate problemu eriwo nti oluusi bw'otaba n'amagezi mangi zisobola okwerabiza ki ekyakuleeta ti tiimu ejja kuddawo ekusudiye ma Brighton oli wakabi naye sooka otule ku ground ogire naye ndi wakabi naye wansi gye ndi eyo singa ngamba nti ma Brighton ali ku Freedom City banajja okitegedde kuba ye wali omwana wa tiimu ajja kugamba tugikube nawe diva tusobola kuba ye aliwo okukusanyusa bessanyu lyabwe okitegeera kati nze kye ŋŋamba tiimu zaffe ennungi era tuzaagala naye tetwevaako nga ffe manya ba presenters baba bakuleeta obaddemu bayitemu nga omwana wa tiimu tanasaba luyimba sooka omanye oli ye atamumanyi atalina na nnamba yange atali mu tiimu yange alusabye bw'owulira ng'omuntu agamba nti nze yisa muwembeera akaayi manya lutuuse kuba tomumanyi naye omwana wa tiimu bw'anaakuba essimu alusabe n'asindika ka message alusabe buli lunaku kituuka ne kibeera nti waaka taliiyo gw'omuwulirira wano mu baana bo naye gwe buuza oluyimba luno follow you waliyo omuntu atamanyi omukatale asindisa emmesegi okitegedde so nungi naye zisiriwazamu bw'otaba mugezi naye nga baana baffe balungi tubaagala babaayo batukolera emirimu mingi naye omuyimbi sibimanyi nnyo kuba siri muntu waazo kuba nze tiimu weeri Mary Bata naye ndwawo okwogera ni managinga ndwawo ndabikako lumu oba waliyo ng'ekiriyo era lwe banandaba beesunga okukamala kuba ndowooza tebandaba bandaba mu bivvulu so bakolera ka surprise birthday party ebyo mwendabikira si kweraga naye kwewala ebyo kuba nze nzijukira lumu nayogerako mu tiimu oba kyali ki nagenda owulira akantu nga kazannyira ku TV okuva olwo siri kiddira akuba tekaali kabi batulakuba nti wabayo ekintu kyosooka okwogerera awantu nga si kya TV ate TV zaffe ozimanyi oli asobola playing ekintu kyonna nga tasoose nakubuuza so ng'ateeka yaako ate olwokuba bba abantu naye Bata bamwagala baagala owulira kiki kyayogera nga nabo bawuliriza nga kasaasaana kati era wabaayo ku bawagizi be 10 omu gwe ka effectinze munagala naye Bata n'ayogera bw'ati ekyo ekyalambadde endooza kirina amagezi so twebereremu just abayimbi tebaagala kuzaala naddala abakyala Bata yowaayo n'ozaala era oli maama wa ggwanga birungi ki ebiri mu kuzaala kuba abamu bagamba bwe nazaala abafaani beesala bwe nazaala tebajja kuddamu kundabawo bwe nazaala abasajja bayinza okwesala kakati nze kyensobola okugamba abayimbi bannange togenda kuyimba paka bukadde nabadde manyi njaga nnyo Celine nabadde ndaba Celine bwali kati akaddiye kigenze ewala si yooli kannyabo kakati ffena tugenda kaddiwa ogenda tuka time nga abasajja abakuwaana nobeera ku WhatsApp yomwe n'akabasajja nga 8 bonna bebi nga tebaliiwo ate ne kyabakuwaana balinayo abaabwe okitegera kye ŋŋamba naye nze ŋŋamba tuzaale abaana tuzaaleyo wakiri omwana wo nga nze bwe nnina owange ofune ekikuleetera okuvumirira okupambana nze buli wentunuulira omwana wo kati omwana ng'agenda ku ssomero naye natudde ne nga ssomero ki erisinga ngamba nasobodde affordinga nti ye mpulira essanyu bw'ova okukola omwana wo najja nagamba mi welcome back n'omuwaka ice cream ogwo nagwo omukisa ekyokubiri togenda kuuma figa eyo paka bukadde era ajja tuuka eddiba lirebere liti naye obaayo n'omwana wo munnange kubanga era abayimbi abapya bajja basituka bangi naye bw'obaayo n'omwana wo n'okola ebintu bye bikalu bw'ofuna akuwasiza n'otuula at the end of the day tuli bakazi and we are human being. You can't tell me mbuno olwokuba gwoyimba munnange balina kukwana bukwanyi mwaka ku mwaka oba olina okukula muli ne weekuza nze nazaala omwana nga mwagala nga bwe gee nti nze ndi munaku nnyo ne kati nafuna kyali wange nze kati ne bankubako ggulire nga bbinyo luli nakaabanga bw'omu ne kati mba nkabanga kijja mami joyi stop mami kati nze mpulira ensi kati ennyumira so nze I support abayimbi bannange ozaalayo akaanako kamu
kasobola okwagala okusinga abawagizi abo bogambo bajja kwesala. Yeah. Okay. Mary Bata this year wetutukidde muguno nga twatandika guno omwaka January yafulumiza oluyimba olupya anda nga tunagenda kulimba lupya ngambo ezibadde sanso tambula nti Mary Bata yafunye manager omupya. Manager ono omupya yani Ivan Mulindo waffe okutelefina nga yagenda okuba manager omupya. So twagala Mary Bata atubulye bikyali mu nvuvumo bakyali mu nteeseganya kitambula kitya ne project empya gyayina egenda kuba etambula etya era egenda etya gwatanategera luyimba lupya rayina na osogena ku YouTube channel ye n'olunoonya other tusandikirawo. Ivan Mulindwa abadde mukwano gwange for a long time be bamu abatandikawo Mary Bata because by that time oba yali ku Star ku Radio Star kati sakumanyi nnyo okumanya nnyo bw'oyongerako nnyo oba osusse oba ofuusa olya awama Brighton ennyama kyokka Bambi mukwano gwange mmanyi nnyo andabye nga nkula andabyeko nga ndi mwana muto andabyeko nga nkula so kati natuula ne abantu bange benkula nabo ate nga Ivan omusanga nga alina ekintu kyakola nga takugambye nakugamba n'otuka mu club ne baga waliwo omusajja Ivan Bambi ajja wano ennyimba zo n'atugala tuzikube kati omuntu bw'atyo bw'otamwesiga omukwasa ekintu kyo oba ogenda kwesigane kuba mbaddeko n'abantu naye ne bankaabya ku maziga kitegeera ne bateekawo embeera negamba nti abayimbi olumala concert nga baviira ba manager naye oluusi wabaawo ensonga ogimanyi yakasente kati omuntu waba akwagala ng'omuntu nga mukwano gwo aba akwagaliza which means ajja kukwata bulungi ekintu kyo so amazima gali nti Ivan Mulindwa is my manager era obudde bonna tugenda kubayita mwenna mumanye ekiriwo mu MBM kitegeeza Mary Bata Music so manager wa MBM si manager wa Bata nga ye manager wa MBM mulimu abayimbi abalala ne baba abayimbi balala he is the manager of this camp. Yeah, strategizing. Yes, sebo. So tekiriko mawulire tekiriko ki Ivan Mulindwa ye manager wa Mary Bata. Okay. Yeah. Ofulumiza oluyimba olupya ni yaluwandisa nda concept. Abantu so bayimbire mu kokola seyo basoke bategera oluyimba lwa storyline. Ngenda mugoberera yoneyo jana gendanga nga ne bwaba ku mulimu nze nange jana nsanganga akayimba ako bakaita follow you. Lwaki oyimbisa ekyejo? Nakugambye nti nze ndi mu Galanda ewaffe kati ate nakula ne jjajja. Oyimange yeyimbira ebibyo. Nze munaye kale kwegamba okuyimba tebakunkaka. Newe mba neebasiza okuwuuna. Ate wewunya ennyimba zino nze siwandiika wansi. Nkubira mu studio freestyle zonna zenyimbye. So okuyimba nze mpuliranga kujjayo olugoye. Ani yakutte pen wansi? Nze. Saakutte. Nava waka nga nfunye vibe nenkubira producer mga nina vibe botankubira luyimba nambuuza luyimba kine mga sina kigambo naye kine mpulira follow you nengende wajjo naba producer nga bantegeranga ne sim Jona Bawa okitegeera ya balita waiting byebimu ku Mulindwa byagendo byemugendo okulaba bamuyita radio moze ya kati nenkubira Jona ne mugamba oli student ye nengenda ne mga kwate ennanga nanyiga nentandika edanga kyali muto nayagalanga nnyo kati ekintu ekyo nkiwandika nga ndawa omwana wange buli lwemafuluma mami I want to go with you nga addayo mami njaga genda nawe kati walaba oganye nga kiti okitegeera kati edda nze nga ndi muto ng'ennyonyi bweyita batugamba musibule mu 7 kati nga tufuluma fena bayi mu 7 naye kati bwe nakula nentuuka nenyingira ennyonyi Maga mu 7 ntalimu nentula mu first class mu 7 mu business class mu 7 ntalimu ngana ne bano bachali batuzanyirako kati netegeerera so nengatte ebintu byange bwenti Olima no tulamu ntandiko watadde mutabani wo wasibye mutima ki okuteeka omwana wo mu video era ekyokubiri omwana wo oyagala muteeka mu limelight kubanga olaba nsobola okwata omwana w'omuntu atali wange ne muteeka mu kintu kyange kabi ki bwe nkwata owange ne muteeka mu kintu kye kubeera gwe nkolerera era naye bw'ali kula ne yeerabamu ajja manya omukwano ne wendi banvuddewo gwe namuyina kate n'ekirala nti nayimbye ku ebyo byakola kuba nange ndaba bye nakolanga so ate wange ne video yange n'abawagizi bange wakitegedde so tekizikina mutabu yonna 2 weteeseteeso etya nga tumaliriza 2
Obadde omubuuza omwana wange mwagala kuba ntya simwagala mu music ge mazima naye ndeka nnyo Katonda akola okwagala kwe kuba yadde music agira n'atutama olw'ebigambo ebintu bye bakutuumatuma naye ate tuli bulungi naye nga nze dream yange ya mwana wange kubeera boola era obudde bonna ayinza okufuluma agende mu academy akulira eyo. That's my plan. Yesala yange. Ba celebrity abasajja banyiiga ne bagamba wabavaamu n'ofunagayo atali serebu. Ate mubali basuubira ogenda funa mu sakozo wano ba celebrity banno kiki? Guy businessman naye tebina makulu tetuteta kiriya naye ng'ekiriwo 2 muziki ennyimba nnyingi tulina ekiyimba ekipya kijja ne Khalifa bakiyita baby face baby kubino koliro zaako kamere kenfumba koli kalyake kolye bakusiga ndiri kunazaako gwe banno bulijjo bakunyumirwako gwe byafaayo bya Floso ne Kenti wali tomboy ng'okula asaabeerako nalina ensonyi nnyingi naye like wengambira nti maybe nyinza okuba kaalimuko kuba nzijukira batugamba nga omayiminga ku ssomero kati nze amabere gaali gazze nga saagala nga mbeera wenti tekamu bayika negundi negakwata bob tube nnyonnyonnyo kati nga nkuba bwenti bangamba namayiminga nga nnyo ennyimba za Blue 3 ne mayiminga nabikoowa nga mbeera wenti nabikoowa nange naye nga engeri gye nali ennyo mu church nga babiŋŋaana tokola ebyo naye just kati bwe nakula nkola kinnyumira nkola kyenjagadde obeera nnyo ku social media? Siri nnyo muntu wa social media naye nga mbeerako. Gwire ki baali bakuwandiiseeko mu bulamu ly'ogamba nti Alan bampandikako ekintu bwe kiti oba nali banjogerako ekintu bwe kiti ne saa zino ne mu bulamu ntulamu ne ŋŋamba banjogeddeko ebintu bingi nze banjogeddeko nnyo bingi. I can't mention kino oba kiri bingi naye kyasinga okunnuma just kyali kikwata ku mwana wange kyannuma nnyo naye ekirungi nti oluvannyuma namanya baani baali bakipika ate nga bannange era mu ndongo ne mbasonyiwa ne nkita naye nga bibaamu bibaamu. Nina ebibuuzo ebiri ebisigaddeyo. Ekisooka wali ku Kivulu ne okakkana ne batugamba nti empale baagitwala. Mary Bata yagenda ovaayo ng'empale teriimu. What happened and kyaliwo kitya? Nze ndi fighter. Oŋŋanti n'amasasi ganyooka siyitayo. Backstage waliyo fire nayinayiiyawo. Naye empale yaddiramu. Byali bigambo. Ate byali bigambo nabuuka n'engwa mu bantu. Kuba nali sagala kunkubira eno mu manju. Nali palisa nze simanyi bukambwe bwawe wemba no Uganda nguma baba bakuba ulirayo Katenda agamba ulirayo at least Katendo bamukibya agamba bapite mukuba kinnamakula namusajja omuteesa agira ikapuni nienge ngoddeyo mbwate nzirayo tejisajuulira nagira bako n'amaaso gange ko manager yange yiya nimugakiriya nentema nze nvanga waawo sirinda machupa Kyabawula ne gundi manager Derek era ennaku zino twabalaba nga mukwatagana munnayenze saawukana mu bubi kiba kiseera nga kyekituuse Derek buli muntu abeera ne dreams ze. Derek twatuula nanga Bata munange mpushinzeko era njagala naye ngenda mu byabufuzi kati mbeeko omuntu gwe nkukuwaasa ate nga bankwasa ndaba baana ffe tubadde awo nabo buli kimu bakirabidde kuye ne mugamba manyi manager era still kijja kumenya kati sooka naawe buli muntu olina eyiyo omuntu naye bwagoba ku kirooto kye si kibi tagenda kufiira ku gwembu manager naye ayina ebirooto bye so kyali wange nnyo era sina kimbaako manager n'atamanya Derek mukwano gwange aluna mukwano gwange nze kyemmanyi mu nsi muno siina gwempalana ate sikiza nti wali yampalana ate namukoze eki so tekiba mu bubi just kiba kituuse noga wayi kale tukikole bwe tuti. Omuntu kigosinga okwebaza omuntu gwensi mu career yange Haruna Bambi wanyamba taata wanyamba era nkimanyi ndi mwana tunyiza ng'abantu okula n'ovubuka n'okwata yali akwata omutwalo n'olaba ng'okwata kati ebiri n'ogamba kati bibaamu n'abaleeta ebigambo naye muzeeyi wange era munange osonyiwanga kubanga amazima gali nti wanyamba singa tewali haji osanga sandifuuse Bata
era mwagaliza kisinga kyensinga okumwagaliza buwangaazi awangaale ebirooto bituukirire yenyumiririze ayinza okuba kati tannalaba kusiima kwaffe naye gye bujja mukama amutuwangaalize tulisiima kuba tukula otuuka n'okula n'ogana naye kino kyaliwo ekitika nkikoleko bwe nti yeah. Your last words as Mary Bata. Thank you so much, my fans, for the support, for the love, for loving my music, for supporting me. Okubeeranga ku side yange Eva, mbasaba mwagale nnyo ekyo kyenkola okusinga okwagala bye mumpulirako ba sweetheart, mwebale kutubeererawo, mwebale kwekuumira ku Celebrity Track, mbaagala nnyo kayimba follow you mwakalabye. I love you ke kapya mukagale manager gwena mu subscribing channel yange bagita Mary Bata Music. You can share, you can follow, you can do whatever you want. Ku Facebook Mary Bata Music, Instagram Mary Bata Music, ne YouTube Mary Bata Music. Mwanize manager gwena baletedde. I know you're gonna appreciate his work. Thank you. Alan Cruz ku Celebrity Track n'agamba buli kimu ojjo kisanga bangi nnyo mbadde mu comments musaba nga mugamba Alan Cruz letako Mary Bata. Of course abaddewo nnyo kubanga naye akubuulira jani ye ebadde nungi nnyo, and of course abadde so real kyensinza omwagalako. Devotion ku kamera abaddeko bulungi nnyo kubanga shot zonna zikuwa. A big up to Ivan Mulindwa. Let me wish you a good journey mu management ya Mary Bata. Ogenda kansubi ogenda kuba mukwasaganya bulungi nnyo waka ayongera okubanga w'amaanyi nnyo kyensinga okwagaliza muganda wange gwatamanya Ivan Mulindwa asangibwa ku BBS awo ku telefayina so ye manager ojjaawo ku telefayina awo n'omubuuzaako kyonna ky'oba oyagala oga Mary Bata. Alan Cruz ku Instagram official Alan Cruz, Facebook Alan Cruz. Mama Brighton namwe mwebale nnyo. Otherwise for now I'm out. Celebrity Track.